yayogeddeko ate wano yakakuba amasimu ngana wali eddakiika nga 3 emabega yeeno ALMAGIC production. Ninzinga ngandi so innocent. Lwasa chwekala okungamba buli kye wangamba nga kyonna kyali kya bulimba. Nakubira mulamu Regina ne mubuuza ne mugamba mwami Lwasa mumuwuliza tebamuwuliza. Naye yonkola nabaki omusajja omufumu. Nzire munkuba endabe. Chuke kati nze yali anyirira laba wenfaanana nzenna Lwasa yali andabirira. Simu tebiriiko. Peter ogamba chi Peter va mulwali oyo munno omulabako Lwasa oludde tewali nnyo just mbadde mukeberako naye simulaba kale mkwali omusiru takwata simu yange yatwala emmotoka yange talina kye yali ampadde ate mukubira amasimu tagakwata. Nze kati simanyi na wakutandikira simanyi na kyakuzzaako. olaba ne Peter tamanyi Lwasa gyali bannange Lwasa ayinza kubaawo wali eri nembeera siza Lwasa nabeera nga n'essimu teziri. Jebayiko mukwano kali ogamba otya ndi bulungi sirina buzibu mwami Lwasa omulabako ennaku zino tomulaba it's nedda kiri awkward kuba munoonya ku ssimu kuba essimu ze simulaba essimu ze teziriiko zombi. Yeah, I was just checking mukwano. Thank you. Chokano etwaberanga ffenna nga Lwasa nsuubize ensi neggulu nga nange kwensibidde olukoba nekyandeese wano kunoonya mwami Lwasa nali eri nga mbonaabona neŋŋamba kandabe oba naamusanga eno we nakubira kino ekikazi ne kindagirira naye kati ebbanga lyemmaze wano sirabanga ku mwami Lwasa. Mwami Lwasa oliriddawa? Naye bannange mwami Lwasa tebabanga bamuwamba kubanga gwe weebuuze wasinga ennyumba mukyala wo tomubuulidde tankubidde ku ssimu yadde okuŋŋamba nti oba eno nga si yenkola mwami Lwasa tebabanga bamuwamba. Nyinza okudda wano nga nkyawoza ebyennyumba omusajja bamuwamba kubanga mwami Lwasa ayinza kubaawo. Jangu eno zange lwekyowo nze ndi eno nkulinze. Nagenda ne mulimba olubuto nga manyi binaakola ebirabo tebyakola. Ne mugamba jagala mmotoka nekigimpa kitaata ne mugisha nabba emmotoka yange kuba neetampangayo yadde 10. Okitegeera wamma kati ndi wano mbonaabona singa kale Lwasa we yandigendedde nandizze ku mmotoka yange nga neevugira nzire eno nzire eri nene kino nakyo nkikubira essimu tekikwata ssimu. Bannange come to think about it kubanga eno si nkolaye n'abeera awo nga takubyonna ku ssimu wadde tekisoboka. All this long mwami Lwasa n'abanga takommunicatinga tekisoboka. There must be something. Nze mukyala we kyagamba gyali eyo tammisinga namuwadde akantu we kati. No, this is fish. Nze no yesaawa ntandika omuyiggo gwa mwami Lwasa.
nja kudda wano ntuule ndowooza ali eyo ng'omusajja yafuna ekizibu. Lwasa oliriddawa? Ati Lwasa ninze gwe wambuulira ekiddako kusanga wa kunoonyezeewa nze bannange ate kino nakyo sisuubira nti kimanyi Lwasa waali ate kyeka kimanyiiwo naye nga tekyagala kuntwala waali kati ngenda kumulemerako. Naye sirowooza nti mwami Lwasa kana akasonga k'ennyumba kayinza otwawula era wandibadde onnyinyonnyolanga bulijjo. Oli mwami wange kana akasonga katono nnyo tekasobola kutwawula tekasobola. Akasonga k'ennyumba kanjawule n'omwami wange ng'olwokuba yasinze nnyo ke baakitutte batuuka nsi yonna wetwakita sisobola kwawukana na mwami wange. Agara hagati nk'abasagalika ku kivuga sobola kuddamu kuvuga emmotoka eno ne bw'okola otya kandi Sophie akangambira yangamba harimu traka wonna weegenda baba bagiraba kakati yatandise okuteera enduulu emmotoka neeteera enduulu okitahamu eteera enduulu oteekamu switch eteera enduulu ate egyenduulu eyekuteera kirabika babeera banturakinga bwe nkiyingiramu bwinti nga traka ebategeeza buno atudde ng'ereekaana I cannot sijja kukivuga kateebeerewo wano but why again I can't make a loss kanjitunde sobola okukitunda. Sisi ya auntie. Zenjitunda ate narwawo dda kino nyabadde nakivaamu dda bagenda okutrackinga bakwata muntu mulala nyowe kanje etundire ngulemu motoka yange endala etali mu bya traka sikayubike sikakawundo kandebe kabanda yangamba atunde motoka kandi amazima nkanga gambi nyowe nakawundo sagisiima n'omurundi n'ogumu ukiteekamu emitwalo 15 ovugaho town service nga yagizedda kanje etundire nyowe ngende nyeguliremu emotoka eri kubasa kuwa economical ogulamu emotoka nka poro pete pese ino motoka obuke ukateekamu omutwalo gumu n'enkumyezi mpaka Kabale mara okufuna enamba ya mwami Lwasa. Musiru tateekamu na password ananga nyanguyiriza ensonga. Enamba gyayogedeko ate wano yakakuba amasimu ngana wali eddakiika nga 3 emabega yeeno. Kaganya bidi. ALMAGIC ez'okukuwa ekyo kyennyini obulamu bwo kye bwetaaga. Ffe tukyasinza okukwata emikolo ku butambi bwa video giyite video production ng'ate bya mulembe ddala. Kw'osa n'okukwata video z'embaga n'okwanjula wamma n'obulamu bwo tubukusembereza ddala awo wennyininyini w'oli. Tusangibwa Nyanama ku kalina eri mu maaso ga Movit n'ekipande kyaffe oba okiraba ku mwaliriro ogwa waggulu. Okumanya erisingawo noti 753 56 73 36 oba tusange ku email almagicrecords@gmail.com oba ku Facebook, Twitter, Instagram ne YouTube. ALMAGIC for God and my camera.